kubuliri wotumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola ntya omaka gweddeko yenkola ntya lwaki osuluwo kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya balongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozaala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu nze Stecia Mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ngoyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajjat Farida Stecia Mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwekiteekayo osobole okumanya. Omanyi sente z'Abawarabu z'abasajja baveeyo Buwarabu kati mu buli ngeri yonna bajja kujja nga banoonya sente zaabwe kibiina twali tukiyingiddemu twakakiyingira kati omuntu abadde asooka okufuna sente kati badde sinazimuwa ne bazibba obulamu kakati nkitegeera butegeeza oba njagala oba saagala balina okujja wano kyembadde ngamba nti tuveewooko wano tusooke tugendeko mu kyalo ogendeko ewasengawo nga wiiki singezi tuveeko Fuyembi nze nange ate nkwataganira wane sente zo binkwata anti bajja kujja nga banjagala ate bakukwate otye wazinkwasa anate kati engeri gyotazi kuteka ate bagende bakukwate bakutulugunya ate dakiika emwera bajja owayi bakwata ndimbuzi semanyi kokoza ate mu kibiina kyaye bali bandabira ni dati kati bakimanyira gwe mukyala wange kati bajja kubuuza nti onaaliwa onaddamu kati kankubuuze nti wonodduka ebizibu nabo ne bigenda watandika ddi okunnamirirwa kozi ndibe sikulumirirwangako kakati nze nyiza okuleka kino gomanyi bakola omuntu gwe bakutte ku bintu byengeri ngeyi omanyi kye bamukola wekimanyi nti oli akukwata bwati olaba olwala nalukwata nalusikamu bwalaba tofuddeeyo nakwata nakuno okwokubiri nalusikamu nakwata kati ng'engalo ngeri kyembuuza kakati bwe basikamu enjala zange ofiirwawo ye kankubuuza okumanyanga omuntu alina endo kati wolowooza bonodduka ebizibu nabyo ebidduka eyo totegeera bizibu byebijja njagala omuwulire tonyinyibala tuli mu lutalo Silvia sagalo manyi njagala sente zange ozotandika kubuuza ozotandika kakitukira ku point ekulese ku sente zange njagala sente zange Silvia njagala nsawo yange bannange njagala bintu byange byonna njija ngana kujjamu ebintu byonna mama Silvia zino sente zonna wazijeebwa kati byonna mbitunda n'ensawo yako yonna mbitunda byonna mbitunda kati kyembadde njogerako nga nkugamba nti kano akasaluuni kyetaagisa kyokkakyusa konna engeri gy'oli nti opakukapakkanyo omanyi
Katonda bwakuwa n'ennume ekola ki? Ezaala. Nzize wano okusasula. Ate engeri gy'obadde mukwano gwange nti wadde ompangisaako ku ngoye. Mbadde njagala nkwongeremu kapito. Naye engeri gy'otalinange omazeeko nnyo. Salima. Zino zange. Kwongeddemu ne bonus. Ndowooza bino byabadde plan. N'ensawo naye ogenda gitwala. Ensaka esate meka ensawo? Ensawo ya mitwalo 10. Joka? That is none of your business. Anyway, njagala otelezeeko wano. Next time kwegamba omuntu asole otherwise nze wano sitaddamu nakutuulawo. Onoba okyali ku buno okyakozesa buno nviri. Naye ate Sylvia oyiseewo w'okoma. Nice time. Bye. Mewunyiza oba omwana ono ssente yazijeewa. Nanga jambulireyo nange nsobola okutereza bulungi kana akasaluni kange. Simanyi omwana azze n'ebisente alingira buyizi. Nange nyina okukyusa saluni yange. Bannange raba yonna bwefaanana. Walabako olava Vietnam n'Amerika. Kino kye kiseera kakati oteekemu amagezi. Abasajja bagende bansibe bankwate mbeere mu buzibu bwe buti. Omanyi kye njolekedde? Gwe bannange ha nze bwe bankwata nga bankwata n'olyokoda mu by'ekisimba bakwata ndi mwana wa nyoko. Bontunulira bwoti nkufaanana ekitaawo. Abantu bonna bonna bawasa abakazi be bayinza okubuulira ebizibu byabwe baguddemu onziramu byakisirwe. Kakati njagala osibe ebiyo ogende. Njagala olwaleero. Hajji ontwala wammwe. Hajji. Tombuulira. Hajji ogenda kusuula. Kusuula aja. Nkuwadde na free transport. Hajji wayompola banya. Nkutwala. Ontwala wa. Wammwe. Wammwe. Togende. Hajji ombeeredde ki naawe? Tomanyieko. Gova mu bbanga muva mu mutumbu simanyi otambula ogenda. Gendako ewammwe weeks 2. Bino binagenda okugwa ojja kudda. Ogudde ddala obadde ki naawe? Beera muntu mukulu. Tombuulira ebyo ogaanye. Ŋŋaanye biki? Ontwala wa. Wammwe. Ndeka nawe Hajji mpaako. Ojja kugenda. Mpaako. Neolibako oluyina. Ojja kusimala Hajji mpaako. Hajji nta. Kakati ojja kumanyira kale wano. Hajji mpaako. Okkiriza. Ngonzi. Ogenda. Ngajova mu bbanga. Ogenda oba togenda. Oyagala ki? Kugenda. Ngenda. Weeks 3 Kale. Bannange. Tondeetangako tutwe. Ngenda tugenda. Ogenda. Odanga nango izo banepankirako. Ako kembadde nkukutte. Kembadde nkunyweza mu gulubweni. Badde nkuwalula paka na bingo. Wandi kitegedde. Onzanyirako olaba ekintu kyenwana ku kiramba makagaffe kusigala nga gali wamu. Bagende bakukwate bakute olaga wa. Njagala oyo owuliriza engamba. Sente zetukola kulaba nti abaana baffe baba bulungi. Bagende bakukwate ogebeere mu kukomera sente ze nali badde ndabirizamu abaana te. Ngambye ngende kati mbeere wano sivaawo. Sooka owulirize bye njogera. Gompa ekyo kola. Genda weeks 2 bwe ziggwako ojja kudda. Hajji wabadde ki? Sirina kye nabadde. Bw'otyo wansayira abagezi nenkwata abanange ne mbatwala mu kyalo. Nga mbala kino. Kati ompala banya. Kakati mbuulira kino. Wabadde ki? Tewali kye mbadde. Bwe baali batugatta baatugamba tuteeseganyenga. Nteesezza mu mutima omulungi nti Hajjat gendako ewammwe kati ate ogaanye. Kakati gwe omuntu ateesa nganze bwe njogera naawe oyagala kubeera atya. Kati ogenda oba togenda. Kati nagenda onkutte. Kati nosituka toloozoolera ki? Kakati njagala kuuza oguduma neki. Kati omuntu anaagenda oba oguduma neki kati. Balenga bati oyita mu bwangu n'ogenda. Sagala bintu byabantu binfuula omuntu ate omubi. Nze sagala kunzija kutuuka kuwanika maloboozi. Okajjadde kamuje kumala okuba n'obulaki. Kino ki? Okola ki? Kuno que se suela kumenya tu. Kuno omanyi kuno que se suela kumenya. Mbako. Olwa. Kati sina genda ba. Oja. Olanga wano. Ola. Nkulaba. Omusajja omukulu ebintu by'ekisudde oli. Nekukutula akalinda minyiranze. Nirijjangako. Okiki? Hajji nva. Ogambye oyo obadde oyimuse kulwana. Ofunya? Kakati nno kankulage nti nno semo sanga omukazi oze bw'ofunyira. Kati nkugambye.
Ojja kugenda. Ndabo ndeka. Kasigenda ngenda. Togenda. Togenda. Owali. Ndi mwana muto, ndi mwana. Oli muntu mukulu. Nkugamba kugenda. Mvako nawe. Kati kugamba otabuse nnyo. Otabuse. Kati ngenda kulaga obwakasi yasikule. Otabuse. Oyagala kundaga nti olwana nnyo. Oli mulwanyi namige. Kakati tu yimirira. 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 Ngamba gwe. Mbaka ja Hajji. Sina jendaga. Ojja genda. Sigina jendaga. Ojja genda. Ogambye tojja kugenda. Sijja kutamwana nawe. Ni waliwo ebintu ebimu. Muntu byakola n'alonza ntolo. Ogambye tolina gy'olaga. Okyatudde olemeddemu. Ate njagala kugambye ng'owulira akugamba otunulayo. Kale kave mu nnyumba akusange. Omanyi bagamba nti omuntu tota kibenga tonna kikenyambi. Naye omumwa ogutumalidde wena olinga enjovu eri nakawere y'egwenjovu. Ojja kitegeera. Kanveeyo ojja kulaba. Eno lyesa kumanyi ekitera okuwa buli muntu. Sajja bamu bwe balaba abakazi nga basirisa. Balowooza tebatema. Yinza okuva mu bbango ogoba omwana wamu n'owanika. Omugwemu bintu by'ekisirwa ebitategerekeka. Kubanga oli musajja. Kiki kyesikoze? Kiki kyesigumiikiriza Hajji? Kiki kyotankoze? Ebyo byonna neŋŋuma. Onvuma. Olinga avuma akaana. Olinga agamba nti wanzija mu kasasiro. Olinga agamba nti wano nakubo siriiko bange.